Nebanyabo tubaniriza olunaku olwaleero amanya Sarah Sebugwawo ngaze PRO ate ngenze marketing manager owa Platinum Wellness Spa ate era nga tulina ne sister company yaffe Arapex. Essaawa eno tutuddawo nekigenda mu maaso waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga kyetwagala okutegeeza okwongera okunyikiza ye ceasefire omuzannyo ogwategekebwa omugenzi Honorable Kato Lubwama. Omuzannyo ogwo gugenda kuzannyibwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi guno gwennyini ye Sunday ejja wali ku Serena Hotel. Bwe twawulira ensonga eno aba Arapex ne tuvaayo ne tugamba katudduukirire kubanga omuzannyo guno mu kintu kyonna yes muzannyo naye ate waliwo ebigendererwa emabega w'omuzannyo kubanga mulimu okuzimba theata omugenzi yalekanga egenda kuzimbibwa naye ng'ate tennatandikibwako so Arapex ebikozesebwa tubirina nga mu kuzimba tulina Arapex adhesive tulina bino byonna products zemulaba tulina growth tulina ebintu bingi betukozesa mu kuzimba so ne tuvaayo tudduukirire omulango ogwo towards okuzimba theata mu bbanga eritali ggere kubanga omuzannyo bwe guggwa ceasefire bwegwa bweti ate okuzimba theata kwe kugenda kutandika era nga omutesitesi waffe big events wali wano ajja kwongera naye okunyikiza ensonga so aba Arapex twavuddeyo ne tuwaayo obusawo obwa adhesive 5 so mukudduukirira construction eyo tugenda kuwaayo buno obusawo 5 ate ne mu bbanga eriddako mu maaso tulina enteeseganya gye twatuuseeko nti we wanaabaawo ekyeyongerwako discounts ennene ennyo zijja kubaawo ku Arapex naye nga ffe aba Arapex tubawadde obusawo 5 tuddukirire omulanga gwa Honorable omugenzi okuzimba theata Ekiroto Kye nga bwe kyali tusobole okukituukiriza ate bwe kinajja ne ku tickets tugenda kugulayo ne table tugenda kugulayo table aba Arapex era mutulindirire awo I think kucha Platinum Wellness ambassador waffe wano wali omukyala Tash naye ayongera nyikize kubanga these are sister companies Arapex ne Platinum so naye ayongere anyonyole aba Platinum kiki ekigenda mu maaso baza PRO wa Arapex of course mukirabye nti bebamu ku sponsors abataddemu ensimbi muganda wange bigyo omulimu gw'okola mulungi sigenda kwogera bingi bigyo ina byonsanzeemu nga amaaso ga sana gugakubye nnyo but we love you so much nyongera okuyita abantu okujja ku Platinum eno branch yaffe empya ndowooza mugiraba this is Stream Live tukola massage tulina different therapies to making sure you look good you look better abantu abasinga balina depression bigi emujengako wano ku Stream Live tulina branch endala wali ebuziga ku Teletubbies osobola okujja nitukuyoyota ne tukufaako n'obwawongolabika bulungi nga ne mentally oli very stable and amazing sigenda kwogera bingi wabula big nsikiriza nange nja kubaako bengulira tickets eziwerera ddala 50. ekisinga obukulu bajje mu ceasefire ennaku z'omwezi 27 tugenda kwerayo ku Serena Hotel tulina tickets ez'emitwalo 10 tulina tables eza milioni 5 tulina tables eza milioni 10 ate ne Arapex on adhesive abantu bonna abali mu kuzimba tugenda kubeerawo n'okutunda ne samples tugenda kubanga tu discountinze bw'ojja wali you can make a purchase ngeri discounted esobola okutuukizaako ebintu byaffe bino kubanga tukola deliveries bonna okozeka odako wali tukuwa discount yo netubanga ebintu ebitubituusaako kakati kansabe omukyala bigi nannyini kintu kino naye ayongere okukinyikiza ayongere okubakoowoola ennaku z'omwezi 27 ceasefire wali ku Serena Hotel. Abannayuganda muli mutya bannange tuli ba mukisa nnyo olwaleero nti aba Arapex ne Platinum Spa Massage bavuddeyo okuwulira omulanga gwaffe bajje batuwagire bateekemu ensimbi nga 27 Arapex bajja kubeerawo n'ebyokutunda byonna mu size zaabwe ne Premium Spa nabo bajja kubeerawo so mbadde nsaba mujje kubanga bo bateesemu essente eziwerako ennyingi mbadde mbasaba mujje mbawagire batuwadde obusawo bw'obusementi 5 so mbadde mbasaba abantu be batya badde mwami Kato Lubwama omugenzi naye nga bawadde theata ya Uganda
obusawo butaano naffe tubaddukire kubanga nabo batuddukidde ne bamanya ekizibu kyaffe so be baguddewo omusingi ogwa theatre tubeebaza nnyo aba Arapex mwebale nnyo kuwulira mulanga gwaffe n'Abannayuganda tubakoola muwagire Arapex kubanga yesoose okuddukira mu mulanga gwa theatre okuzimbibwa tuli basanyufu nnyo ffenna tubalinze nga 27 aba Arapex ng'e bavuddeyo tubagira njaga okujuza Abannayuganda nti be balina sementi akyasinze okusiba tero ennungi mu Uganda and East Africa worldwide mugezeseeko muwagire mugambe bannange nga baddukidde mwami Kato Lubwama naffe katugezese tugule ki sementi ono Arapex n'ekirala tiketi zaffe za miliyoni 10 miliyoni 5 n'emitwalo 10 zisangibwawa Kampala Serena owa Samisachi ku Papazi ne ku Nelvira ku Sanana bakoola tujje ffenna tubeeronga 27 tuweese mwami Kato Lubwama ekitiibwa yonna gyali mitwalo 10 ku mulyango ku lunaku olwo twagala otawaanyike kubanga ebisale bya tiketi abantu baba bazaagala nnyo zirinnya ebisale so mbadde mbasaba buli omu addukemu ebyo ebifo bye tulanze bagule tiketi ze ekisookera ddala its unity bannakatemba buli omu yali akutte magira saidire nga buli omu atandise okukola ebibye nga theatre tekyaliwo ekirooto kya mwami Kato Lubwama nzijukira yaŋŋamba nti njagala kuza theatre engulu nga ffenna tusaki kimu so besides okuzimba theatre omuzanyo guno olaba nti buli bunnakatemba ow'amaanyi ow'ettutumu azze wamu bakole ekintu kimu ku lwa Kato Lubwama so ekyo kijja sigaza erinnya lye waggulu kubanga agezezaako bagatta buli omu alikola kino lwa Kato Lubwama kyabadde tayogera n'oli atandise okugenda naye abe mukibireera Kalanzi Patrick Omujuko Medi Moti Mbalanguzi Senkubuge so bonna bazze kimu kukola muzanyo okuyimusa theatre so I think besides of building a theatre unity ezemba theatre bannakatemba enteekateeka tukyagiteesaako kubanga tulina okukkaanya ne gavumenti about that naye nekirala abamu twadde tusaba bamuwe ekifo mu museum because yali muntu wa buli kimu buli kala mwana muto omukyala mukulu yali wa bibiina byonna FDC NRM People Power so tukyakkaanya naye bekikakatako tulabe nti tufuna ekintu ekijjukira Kato Lubwama in a very special yes family y'omugezi eri involved 100% nga ekulembeddwa mwami Conrad oyo yali akola nnyo buli kimu n'ekitaawe so I'm 100% sure Conrad obuzanyo yabulina corporate zonna ya family ezikwasaganyaako era buli kimu kiri mu mateeka ne bino bye tukola byonna biri mu mateeka nti twakkirizaganya ne family nga tetunajja kukola muzanyo tovola kati muzanyo guli it's going to be a success inshallah tulina abayimbi abatuberekedde Afrigo Band yo yagamba nti Kato Lubwama tetulina nakutumira mwana tebeebaka era tubeebaza nnyo okuva bamala show yaabwe bagamba ffe tulina okuba abantu b'omuziki kuva ku makya paka ku makya Kenneth Mugabi abayimbi bonna bajjumbidde mulaba obulango bwabwe tulaba nti n'obudde okubawa okuyimba nti ono ayimbe oli takola rehaso kituzibuwalidde kyoba tugamba nti abamu bajja kuyimbira abweru nga banyiza abagenyi abamu bayimbire ku stage so abayimbi Abannayuganda mbeebaza nnyo kubanga bajjumbidde omulanga gwa mwami Kato Lubwama emiryango gigulawo 7 yes bannaye nange nsaba kwebazaako bigi twebazeeko ku bantu abali mu diaspora abantu abali mu diaspora baguze nnyo tickets cause waliwo omukutu baguyita One Love We Preach abantu bagulireko tickets era twongere n'okwebaza omukulu Honorable Muhammad Nsereko naye ekintu kino oli yali mukwano gwe naye olaba nti ateddemu nnyo amaanyi mu kintu kino okwongera okunga naye nnyini akunga abantu so abantu abali mu diaspora bambi mbalaba babeerako online bagula tickets
waliwo omwami bamuyita chairman LC yakuliddemu ekintu ekyo abali ku One Love We Preach mwebale nnyo gula tickets za ceasefire tutera okubaako ekino tukola lives ezo abantu ne bagula bambi ng'olaba oli agula n'obwagazi baguze tickets ez'obukadde olinagamba za miliyoni 2 zaaki bambi abali mu diaspora mwebale nnyo mwebale kwagala Kato n'abantu bonna abali wano abajjumbidde abayimbi mwenna abagenda okwerekerako abazanyi bano abagenda okuba muzannyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you for supporting the late. Arapex tusobola omusanga mu maduuka agatunda ebizimbisibwa yonna abeerawo naye nga nze kyenkakasa omuntu yenna aliyo atulaba. Arapex adhesive bw'oba ng'oyagala okusiba tile ekwate enywere myaka ku myaka n'abazzukulu bagisangewo kozesa Arapex. N'omukyalo ono naye kaabeeko kyatugamba. Arapex tile adhesive abamwetaaze branch yaffe eri ku Salama Road awo okuliraana Makindye Secondary School. So n'okubawaako ku nnamba y'essimu abeetaaze ne mukuba okwo 0706 600 478 0706 600 478 ne mu hardware zonna